Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba oti omulungi atulaba ku mulundi guno kyokola kyamaanyi nnyo nakutegeeza nti tuli mu nyegenyege edition ya 2024 olunaku olwaleero ndowooza ku kyenjala okusinziira ku byabamawulire tuze tugona last time twali ku the source of the Nile twanyumirwa nnyo n'omulundi guno ate tuzzemu kwanga tunyumirwa tuli ku Jinja Golf Course wetusinzidde olunaku olwaleero tuligenda kwanga tutambulako ku mazzi this is I think the day 3 gye tuliko olunaku olwaleero niwanga tujogamu nga tunyumirwa ebyana weebiri byebye weebiri Edwin tofaayo abayita mu kamera beebo nga bw'obalaba beeyagala bazze kunyumirwa bibyebye ayayaya ekiri wano munyegenyege atayina muzeyi soko gye wano kati kino kyoyambadde kye bayita batya ebbugu mupitirivu kale tusazeewo amasaati tugeyambule omuntu atulabe essaawa zino nga tazze munyegenyege soko musigire ekifaananyi sofa embeera tatuli ku lunaku lwakusatu lunaku lwakusatu atazze manya osibiddwa baganda bange abali eyo mulimu abamu abalowooza munyegenyege kisegeeza buseegu naye nga si we kiri omuntu ovaako e Kampala nogaako ogenda owummule osobola okujja ne girlfriend wo osobola okujja ne boyfriend wo just kunyumirwa lwakuba bannayuganda tulina ekifaananyi kye twasiiga ekintu kino bo bamanyi kwegatta kwebakana kwebakako weebale nnyo kati gwe wasuze weka kuba wasuze wa bwannamunigina just kye kyasinza okuleeta ne munamawulire nnoonya content youtube yange bagiyita Media UG eyali esinga okukuba Allah yagigerera ngola endala ni mukutambula mpola okulaba nga ngezaako okulaba nga nkikwasaganya naye kyasinza okundeeta kunoonya content naye bonna abali eyo tebalowooza mbu tuli mu bya buseegu kunyumirwa bunyumirwa walese omukyale wakati tuweta teyeraliikirira ndi muwuulu ngamba waliwo abaleseyo eyaleseyo waka teyeraliikirira lwakuba asobola okweraliikirira kuba abakazi bangi nnyo okusinga ku basajja ne bweyatandibadde mu kikemo bajja mukema buli dakika 5 akube olaba simanyi kinyankole kiki kinyankole ndowooza olaba bubbebi ofulayer bano abaagala Edwin Soko gye wewe bayita obusotasota bano abaagala obusotasota wakabi obwo kositula n'omukono ogumu paka w'oyagala weebuli n'ebimyashinyashi omukazi ng'omanyi bbawo yazze munyegenyege buli dakiika 10 mukubira essimu ate lwaki anti abakazi bayitirivu era wemukubira emirundi 3 nga takwata weeraliikiriremu noonyayo ani mukwano gwe yagenze okuba essimu kuba abakazi bangi nnyo ate osobola okubeera oyo nga waliwo abakusinga obulungi gwe ngolooza gwe mulungi kumbe eno waliyo Print London Print eziri eno zibayita batya London Print London Edwin nga bwakulaga ku screen yawo Print London oziraba Wai wafunyeyo ko Print London bikyaganye masembe mubi yakoze atya toyinza omanyi omuntu akusanga nga ofunye omuntu ayina debali naliko Christopher Bwati nga yadda ku muntu ogwofunye nga tandika kwogerera yakupokedde yankubye ganziriza mu mawulire teri asinga abantu bali babiri Edwin Jonah kati balina emitima emibi Jonah waliwo abadala engedde ekisheeshe Jonah n'akibaka n'apepereza kumbe ne Edwin naye akirabye n'amaana naye n'akibba ku Jonah bambala buli omu abadde akyayogereza bwogereza bamubba bubbi kati Edwin yakirina kiri kyabadde mu kateteyi talina wadde ebibiri talina wadde ezigula amazzi yesimbye ku mukazi saawa 6 tannalya okay wano tulina abakulu bagenda okutambuzaako omukulu ono yatutambuza water bus kakati ekiriwo bana abakulu bagenda okutambuzaako ino basi nungi by the way abatera okujja ejinja nga muze kunyumirwamu twandyagadde omuntu atazze munyegenyege naye nga ayagala kujjako ejinja n'okunyumirwamu yandibafunye atya nagamba alina pati yange yabere ku mazzi ndabye nga basi nungi nnyo eno amanya gaffe taata nze amanya ow'ejjinja amanya ow'ejjinja abantu bayinza so amanya ow'ejjinja ndi tour guide tour operator era nga twakwataganye ne bannaffe abanakenya abakola zibasi zino abakola water bus ate nga bazitambuza ku mazzi tulageko ko naffe bannaffe abana Uganda omutindo gwe twandibadde twetaaga
kye twandikozeeko. So tulese wano eringa exhibition space ku Nyegenyege abantu balabe. Then in the near future oli waba ina booking birthday party tulina ebifo bingi tugenda mu Dolwe Island n'ebirala tubirenga tumanyi nti tusobola okuba tuwala ku lyato. Tugenda mu abasama bakomawo bino babirawo ku YouTube era abangi basinga kubirabira okwo. Bandi agadde okumanya bwe mbali na party yange nga jabere ku mazzi ntuukirawo ate nga basi ennungi eyinza okuntambuza. Eno basi esaawa eno omwami oyo ali ku simu naye ajja koma atubulire. Baguddewo office e Lugala side ze namayingo nga lisaabaza abantu side zeyo. Naye basi weeri nti singa oba oyagadde okubuukinga tujja kubalekera namba z'essimu. Era eyange ng'omuntu eri 0777 05 99 69. Ayagala obuukinga naddala mu bino bye tulimu bya Nyegenyege. Era ne wobanga oyagala events ezo wonkonako oba osobola okukola ki. Naye omwami oli njagala jatubulire akakasa abantu kwa nawe muli kwerabirako omutindo guli gutya kuba emeeri eri ku mutindo gobaita IMO International Maritime Organization nti ekitongole ekikakasa emeeri zona mu ggwanga. So Dennis omukulu njagala one Dennis soko buze kubatulana amanya nedoboozi bampita Captain Sanyu Dennis eno water bus ng'omwami weyagambye ya Kenya. Nze ndi muna Uganda tugezako kuleta wano water bus okuja Uganda wano already tuyinawo emu ekola ku route ze Siguru eno eva Kenya tuli ku Kenya right now ne batwaye emu ekuli ku mazzi ge Uganda eringa wet yenyini era gyenkolako etwala abantu ogende Siguru eva Lugala nebasaza nebatwala paka Kenya emarenga. So ene boat eno kyenyiza bagamba nti abagikolako bali qualified nganze bamanyi engeri ogirwaninga bamanyi engeri gye bakwatamu abantu nga bafunye obuzibu nga kye bayita first aid eri abamu abagwa mu mazzi salvaging balina obukugu engeri gye banunula abantu n'okuzikiza emiriro. Omuntu ayagala kola party ye ng'ayagala gikolera ku bus kikirizibwa era nsobola okusoma ennamba booking nja kusoma ennamba nsobola obbawo eyange eri 078 614 903 newabaawo n'endala eri 0772 38 25 57. Wano omuntu okumukwiramu ekifaananyi like 1 hour or 2 hours kitwala sente ngameka musigiramu ekifaananyi kati nga wano right now tucharginga gumu kitundu nga cruise etwala dakiika 45 yesebo batoli bayagala 2 hours ku mazzi alina tiimu ye mubala tiimu yonna nga bweri tusobola okutuusa ne tuteesa ne tukanya sente zayinza otuwa byakuteesa basomere namba kwa abasama bakomawo bagala kola parties nga bali ku mazzi. Enamba eyange yeri personal 0781 614 903 ne wabeerawo ne 0772 38 25 55. Basi gye bayita batya? Eno bagita Omstone, MV Omstone. Yes. Yekati ajja waliwo eri ye Uganda eno ye Kenya. Uganda nti facilities zonna ziri mweri. Zezimu zifaanana. Actually Kenya waliwo endala 6. So katugezako kuleta ne wane Uganda. Right now weri ye Lugala egende Kenya. Egenda Kenya. Bulungi asobola ogenda teyeetaaga na passport. Sebo. Afukawa ate kwegamba buli kimu kwekiri nawo okunaaba nawo kunaabira wewali dock n'agadde enkonene ku nsonga ya safety nti tulina jackets ezimala enemeeri esitula abantu bibiri naye tulinako jackets ezisukka omuwendo ogwo emirundi 2 nti tulina jackets 4 singa oba oliawo waliwo ekikoze eki ebigwa tebiraze naye olw'omutindo gw'emmeeri n'ebigwa tebiraze ebyo tetujja kubisuubirako kuba y'emu kuzisinga standard mu Africa. Omukulu buuza ku bantu badde bakulaba bimiridde wano nawe sokubuze ku bantu wali. Yes, nga bwe babyogedde byonna eryato ekisooka ge bayita catamaran nti bagazimba to beat all weather nti bagayita mayengo mu Luganda. Kati litambula kati libitinga all weather lisobola okukakanya embeera yonna ku nnyanja ne muba nti ate n'ekirala nti liri covered
nti enkuba bwebezze muggalawo ne muba nga bali mu baasi liringa baasi nga bw'olaba baasi. Yes. Bampita Ronald Kalyebi nange ndituwa operator wano mu Kampala. Thank you very much. You're welcome. Okay, tukyagenda maaso kati kankutwaleko wano wali bibyebe nabyo soko je Edwin tubuze ku bibyebe ebiri wano njatulako wano makati tubuze ku bibyebe abataze munyegenyege buli dakiika itakubira ku musajjawo baana abanyirira banene. How are you? I'm okay. Oli bulungi? Ndi bulungi. Ye gwani? Nze Gladys. 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 Obali gwa iriti asiki Gladys. Obagira. Kati gwokola ngani wano munyegenyege? Nze kunyumirwa na kuyamba yambako. Nenge. Mwana natadde mu Snapchat sokozeeko. Snapchat. Oh ngandi so handsome. Omuntu ataze munyegenyege Black Beauty oyinza mugamba ki? Simanyi kyaliko. Tamanyi we baspendinga, tamanyi kunyumirwa. Wano oli ku sente yo? Ndikuya sponsor. Oyina mu sponsor? Ndikuya sponsor. Ndikuya sponsor. Abikoze byonna. Kati wacho ba Black Beauty not jana weteka mu sente. Kituufu by the way. To atete weteka mu sente nga tolabika bulungi. Exactly. Oyina kalo olabika bulungi nange n'okuteeka mu sente alabe wawateeka. Waliwo abagambye mu bwana obulungi muri mu kutegula basajja b'abeene. Nedda mukwano. Osobola okujja n'onyumirwa nga tolina gw'otegudde. Baba Angi just waliwo yasazeewo kunyegenyege. Abemanyi. Bannange owa sponsor mpozo ogambye wali? Wali ate bangi kati waliwo wanyegenyege? Abanyegenyege bangi because waliwo anyingiza, waliwo andiisa, waliwo anywesa, waliwo ansu. Banjawulo? Iye. Waliwo akuyingiza, waliwo akuliisa, waliwo akunywesa, kati ani agumala ekiro? Agumala. Wanjawulo naye? Bali balala bakola birala kati waliwo agumala ekiro. Kasigiza nti gwe buli kimwe kiri catered for. Kiri catered for. Wow. Mpozi gwe Gladi. Era gwe Gladi bambi. Katudde wano Edwin soko je tubuze kuba simanyo ne sponsor. Temwegana. Mwekiririze mbannaye. Ogamba otya bro? Ndisedde ogamba otya. Wano joga nyegenyege wagwa ndeyaso. Wakuyiri bobimanyi mpola mpola. Twazze kwatamu ng'ate bwe tunyumirwa. Nyegenyege omuntu wabeerebwa awulira nyegenyege atya munaga nyegenyege kyeki? Nyegenyege obuzibu obuliwo nti abantu abajogerako tebajjanga mu nyegenyege. So information yenna ali out there w'abantu be banyumiza nga bwe bagamba nti waliwo omusezi kati be bantu abo nti mugendawo wali nti oba muddiro yawe mulimu ekinnya bw'okyalaba ogwayo. So but basically nyegenyege kusanyuka kulaba bintu byanjawulo making new friends nakukola ssente abantu bakola wano ssente nakunyumirwa kasente ko wakoze kasente ndi mukuyiriba mpola mpola oyagala banzibe kati bwaze kunyumirwa nakola ssente. Yeah, I'm working with Bill. I'm hosting karaoke era buli ali mu nyegenyege. Kama abadde wali abantu batula ku spoon ne bayimba. So mujja and we have hydrate oyina okujja n'onywa ku mazzi. Mpozi kunywa amazzi naye sijja kujja kuyimba. Osobola okulimba olimba olwogera oba welugaana ng'ozinawo amazina. Hello beautiful, how are you? I'm okay. Ono yaze wali Edwin n'atugamba atuwe ku mazzi. Oh wow, mpozi erinnya lyo ndyerabidde. Ketra. Ogamba otya Ketu? Ndi bulungi sebo. Oli bulungi? Yes. Nyegenyege sofe etambula etya? Etambula bulungi ina vibe. Tetusaze. Tulaba abantu buli wamu. Africa wise, international wise, so eri successful gyensobola okugamba tuli kunyumirwa. Tuli mu kujoga. Yes sebo. Wapate paka kuwulira bubi. Yes sebo. So far oyina sponsor yakutaddemu kasente baga wevugiridde nga era ndabika ng'omuntu wa sponsor. Oyina sponsor akuteekamu? Yes sebo. Oyina bameka anti oli angambye ayinayo buli omu ayina kyakola wakaviiri ow'enjala. Nze nnyina omu. Wazze naye? Nedda. Kati ate omuleseewa. Bonna ng'abikwasaganya bingi. Kati gwe yakusindize n'agamba genda. Gendayo olabe ekiriyo. Kaze babezange togenda wekka. Nga lwaki nedda? Baba, sha. Anneesiga. Abali ewaka abakyala babatiisatiisizza nti obwana buli mu nyegenyege bunyola ekiwato. Kati muli eno muli ku basajja b'abendi mwe bagambye. Nedda, lwaki yaleseewo mukazi we ewaka era abazze ng'akimanyi ayagala abalala. Yandibadde ng'amuwerekerako kubanga couples we bali. Ojja ne bbaawo n'otaba mu kkaaba. Ne munyumirwa mwenna.
Kati nze bwe nsalawo nti katunyumireko nze naawe. Wanje. Bwe ngamba njala tunyumireko naawe. Tulaba. Mubanga tukwatagana. Yes. Tongo babugo bino nga nti genda. Nedda kisinziira. Byoyogera bibanga bikwatagana nga tulaba. Katize bontunuulira mba mpita oba siita. Anti wano ndi mukwetega Petra bimanyi tonswaliza mu kamera tisikiriza bukkiriza. Kisinziira ensawo oyo eyimiridde etya? Nakuyimirira ku magulu ki? Nedda woba olaba nti ojja kunsobola wondaabe olaba onsobola. Ngoba onsobola tuba tusobola. Nze nkusobola. Onsobola. Kale awo tuba tusobola tambula. Kati kigeza nti nze kiwedde. Oba oyitawo tomanya. You have a nice smile. Webale kusiima. Otandise okwetega. Nedda mukwano. Nedda. Ekyana kirina eddoboozi eriri husky. Bali bagenda oba bakubye nnyo enduulu. Nedda oba ngamba eri course. Yeah, bajagala. Balyagala. Bangamba kali cute. Eddoboozi eri cute. Petano. You are so cute. Ensonga muziwulidde bulungi nnyo. Tuli mu nyegenyege tunyeganyega. Edwin ali ku kamera ekifaananyi kikutuusaako. Kati kanfulumeko wano katono. Mbalage ekiri wano ku mazzi. Bannange. Abakulu. Kyali kitya. Kino kye tuliko okutulya ssente zaffe just twesudya. Litambula oba liyimiridde. Abakulu kyali kitya. Mbeera kije musaawa. Oli bosi wange. Atwaze kujoga wala basigadde Kampala balowooza buli sente gy'okwatako ya cement. Si buli sente gy'okwatako ya cement. Sometimes olina okulya kuwola muno n'otambuzaamuko ku mbeera. N'olyako ku mmaneyo. Tolina beera singi buli kaseera nawe weekene weerumiriza era n'ogana okulya sente ezizo z'okoze. Obako ekikyamu. Owaayi ataze mu nyegenyege biki byasubwa? Mr. Lot, subiddwa bingi nnyo. Mr. Lot and a lot. Yeah, man. Akasente tuteekamu. Kasente ko tuteekamu mpola mpola. Yeah, man. Ebikyala weebiri mwana. Byana weebiri binankole oba biki. Biringa binankole. Naye inshallah. Olabyeko ku kinyankole wano. Ekinyankole weekiryawo tokiraba. Weekiryawo kisekise. Kinyankole kiki? Kiringa kinankole. Kirina ebbeere my dear. Kirina ebbeere. Kinankole. Kiringa mpumu. Kijja kukola. Ya kijja kukola. Owaaye. Akasente osaasaanyiza oba tonaba? Yesebo. Akasente. Akasente tuwadde tukagira nga tukakuŋŋanya ate nga tukasplash. Yandyebuuzaga amannyo ge bayita batya? Amannyo ge bayitaga silver. Straight out Eugene Tattoos. Ffe tuli batatu artist okuva Entebbe. Tubayiseiseemu tuwalaga ebintu ebyakabi ebibeera. Otegedde. Salako mu tent ya Talent Africa. Ojalaba wasinze okunyuma ojalaba tattoos. Mutsaleko tubawe. Enamba yaffe eriz oyogedde 070-110-6998 oba social media zaffe zonna ziri Eugene Tattoos EUGENETATTOOS. Nawo okuba tatu. Ndi assistant. Okuba sikuwa naye timu yona wogiraba wano. Kati nze ndi assistant. Mwana mukuba tatu. We got you covered. Big manager uyao. Soko manager ali wayona. Wabadde ne kinyankole. Kinyankole nsanzawo naye tomanya nyinzo vaawo nakyo. Omwana ataze mu nyegenyege biki byasubwa mwana? Bingi nnyo byasubwa. Wakati enjoyment nyingi katukone sawa tuli ku water bus eri omuziki ogukuba experience nyingi gyabasubiddwa. Owaaye bangambye nti abakyala abewakamu abaleseeyo bali ku mirimu balina okukola. Naffe no tuli mu kuyiiya. Mulina mirimu? Naffe tuli mirimu Eugene Tattoos. Olya se naye nga okola. Nasuze nzeka. Era mu Talent Africa wali. Twanyuse saa 11 nga tukola. Mwasize mwenna. Byo byasuze ulwe. Ate ebyana bibeeyisayisa kwa oh my god nikubali ku tattoo. Kinzo omwana afukujana nkuba ku bbeere. Era yonna tugikubawo nawe ajagala. Waliwo tattoo zino zemukuba awantu omuntu n'atya. Kituufu ezo zonna ezo zo tujja zikubira eri ku ppala Entebbe. Otero zikuba ezo? Tuzikubira ddala. Era nga manager wakugambye ono wogenda ku social media Instagram. Yenna oba ojja mulaba Eugene Tattoos. Eugene spelling eryetya? EUGENE. Eugene Tattoos.
ono ye bossman kati nze artist nze akwata kali akantu nenkola bwendi ne buli omu wano alina kyakwasaganya this is a team atambula mu bantu bane mujja tubakube ttatu oyagala tatu kabina oyagala ona ojagala tujikuteekako kyetaga muyiteko mu tent ya Talent Africa mujalaba session nga Istanbul. We keep everything sanitary, everything professional while having fun. Nyege 2024 Eugene Tattoos. Watu bagamba nyege okujja eno mbeera mu nyega ebigwa bitalaze oluusi obimanye ebintu bino twala tulina ne ministry number ey'ebigwa bitalaze ensonga tuli ku mazzi wano ali e Kampala kati mugenda kunyigira omanyi buli sente gye mukwatako mugiramu akasawo ka sementi simanya kujjanjaba baana kugula kyogo bino bye tulimu birala mukko eno ndowooza olaba ennyambala bino muganda wange buno bukitaka bwasomye dda ayambadde empale empanva bakola wa sales ng'alina okukwasaganya buli omu naye ng'ekinu kyakoze kitya weekiri wano teri kwawula okugjako amagulu ge katulabe ku magulu kuno tekwa December naye nga baba vibe yo gye tubeeramu abantu kujja na kunyumirwa abazungu webali agala okwetega ku bazungu webali naye togwa muzungu w'omuntu eddogo weriri wano mu jjinja abaana badakuloga so embeera bwetyo bweri ndowooza Edwin jangu tumuzikire side eno nga tumaliriza temwina kye mu manja mu Sudani webakaki sebo onogola naye webakaki nyege chokola kye bayita batya nsala budde nsala ku vibe wasuzewa nasuze mu nyege kale akabaawo kaluli akatana kanaze okuvaayo akatana kavudde ku tebugu muliyitirivu tumanyi ntandise okuza omuziki obwekiro kati bwemisana wobulabira twasuze mu kutiguka waliwo omwana genakolako interview nagamba nyege n'okutatta waliwo oliwa mulongosa Ania najja mu nyege teyadda omuntu omusigira ekifaananyi kiri kitya sofa abantu bazze abantu bali mu kunyumirwa they are enjoying everything nga wekirina okubeera era asubidde nyege wa luno osubidde kuggwe nga gwe omuntu kyoba olina okumanya okusinzira ku Walastiano waleero kyofa kiri kitya Walastia ndaba asinzemu ku maanyi Walastia setup yali yanjawulo nnyo nga tuli mu bibira ng'otambula distance mpanvu naye this year simanyi ali by nenteekateeka Africa bali ku kisemanyi next year bongeremukko next year better ebe better kubanga neno tuzze tuli ku golf course wetuli okubanga leero twali ku Source of the Nile katuli waneeno ku golf course okudda kuba tuzaawa era tujja kwetololera muno mujinja bifo webiri bingi asigadde Kampala wagwana asigadde Kampala tomanyi walaba nze nsumagira emisana omanyi ekyadde ekiro kirala ate ngenda mu kiro kyakulwa mukaaga kiro kyakusulayo ate nkeese paka kuwulira bubi ate nga musanvu na festival bagira batya Migoteko festival kiro kyakusulayo Migoteko kyali wange ono kapafu egenda kubeera kazi Busaabala kusulayo ogenda sulayo olengera omwana w'omugoteko weyeeta saba yakweta olabaze munyegenyege kyosofa wendi naye ekiro kyandazeko ekiro mbuno something is going to happen so kati Migoteko wanekuza mwezi meka nga 7 December mwese mu Sudan abeera wali ku channel ebipya 256 nemwana nagwe kanyo ku mazzi neddaabiriza empulya so bana embeera bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero tusinzidde wano Jinja ku golf course nyegenyege egenda mu maaso nakunyumirwa vibe weri buli gwolaba yeetadde yeeyagala tuli ku lyato eno ebasi tubadde tubalaga wali eri nti basi erimu ebifo bingi waliwo woyagalira endongo weri buli kimu ekiri waliwo emito egyakabi afuteramu emito egyakabi
wobanga mwagala kunyumira mu vibe ekintu bakinyumirwa bulungi nnyo just enjoying hey bro Edwin abaddewo omusajja wange kubanga ekira kikwasanya bulungi wali ku Ground Media abeerawo yakola TV online TV bayita Ground Media abeerawo akikwasanya bulungi nnyo ku kamera abeerawo omusajja wange wumwala abeerawo walinga ebintu bikwasaganya engeri mpaku casting wange yakakononeka Edwin togenda wale jasula sigino omusajja wange yava mu kinaabiro oyo bamuyita Jona buli dakiika bagendako mu toy yalidde enkoko egaze bana ebbaasi eri bulungi nnyo bagiteekateeka bulungi nnyo naye baluddewo simbula bintamye basimbule tugende so embeera bwetyo bweri kati ffe tugenze tutambuleko ku mazzi abantu baba bayingira